Oweekitiibwa omugenzi eri Nakimuli abadde n'ebirabo ebitali bya bulijjo naye nga byonna bikakasa nti ekigendererwa eky'obulamu bwe ye Katonda ye Kristo yennyini eyajja ku nsi okutulokola. Ate Munnayuganda ng'aweza mu palamenti yaffe eya Uganda mu nsobi okwogera ku kino n'amaziga mangi emisimala gyange ebiri gyonna gizikidde taata ng'ateekako ekimuli. Twebaza byonna emikolo egikoleddwa ku lunaku luno ku lw'omwana wange awummudde Helen. Ate okuwummula kwe nkuwa ekitiibwa. Byonna ebikoleddwa nammwe abantu mwenna bazze okuva ebule n'ebweya abamu basaabadde amazzi. Praise God. I thank God for the life that He has given to my mother, and I thank God for this day because it's holy. I thank you all for coming here to see my mother for the last time. Thank you. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.